era church y'abakatoliki emanyi demons 72 ziri ze nabagambako ezigira mu gundi ezifuga emagombe yezimanyi emagombe waliyo demons 72 zezifugayo Lilith mwali Lilith is not Lilith is gundi. Lilith is an embodiment tali kwa kakachiko akafuga musukulumu oba ye musukulumu balinga ba mirundi ena kuliko Lucifer kuliko Satan kuliko oyo Lilith ne kubeerako naitibwa Ashoth. Waliwo amagezi ago agakwata ku bwakabaka wa Satan omuntu giyitago okubanga amanyi okulwanyisa Satan. Yensonga lwaki nti wali abamu nga tebeetaga gamanya kuba nti abantu abamu bagamanya babeera corrupt baze bantu balako ku musabo nga wano musamize nno nga musamize yayina essabuli yawo twagenda tutuuka mu nyuma nga mujjudde ebifaananyi bya Bikira Maria era n'essapuli nga agenda nayo mu ssabo n'agamba nti nze siwonya naye katusabe Katonda atuyambe bikole awo n'agenda mu nsaasi n'akikuba n'eyambula essaati n'agwa n'eri. Oyo omusawo gye nagenda ye waali gundi ye waali omusoto ogwali gutambulira ku kisenge. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Apotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Apotre and Mixed Farm. Let's live organic. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Metanikira Bongo weewaawo weebale tugoberera weebale twagala weebale tukulisaayo mu katubagiro k'abafere ba Akaz channel yaffe bade bagifudde ekyokuzannyirako bwe babbira okwo bwe bapositinga bividiyo ebina emitwe eminene bikatuni ebinyiiza naye Katonda waffe yawangula buli kimu. Katonda waffe tatuvanga era talekanga mulabe mu bisitaani kutuzannyirako tetuzannyirwako kubanga yakola olukomero okutwetooloola. Beerawo fuba musabe golola amakubo go fuba okwetukuza waddenga konsite kuli mutukuvu naye at least tolumya muno ng'ogenderedde tonyaga tobba mali abamulekwa bakwaddo zimba oluguudo olya lwaki eddagala ly'abalwadde ba kansa siriimu n'abaana balina sikosero n'endwadde endala olibyo okuze famireyo mu kaseera nga kano ke tubali tuyitamu mu bisitaani bw'ali kulumba ali kujja ku bigere byo. Nze nzikiriza nti Katonda atusaasidde olw'enjiri yetugezaako okuyisa ku channel yaffe eno naga kambaweeyo omukisa omulala. Kale mwena abayimiridde naffe mu kusaba tukozeseza ssente nnyingi nnyo okununula channel eno gikomyawo. Kasente kaffe tuwayo tusonze ak'okusereka roomu yaffe y'ebyemikono eri ewaka waffe ku ssomero ly'abaana tumaliza tukamegudde ntukateeka mu kulwanyisa abafere naye twebaza Mukama nti kabaddewo sente zikolwa mulamu bipapula tugenda biwa kitiibwa tugenda sonda endala tuzisonda zitya tutya gwe ali eyo so tuwa ekifaananyi kimu babiri oba bisatu nekikusiigira olina omwana wo oyagala mu surprising ng'ono bya surprising owuwe ono nga bya surprising owuwe oyagala tumukusiigire omwana nga bw'afaanana
osobola tuwaayo akalimu ne tumusiiga. Oyina maama wo, oyina taata wo, oyina mukadde wo, menye kindeke ki birthday gift oginoonyeze kubuze ereeta ekifaananyi ky'omwagalwawo tumusiige nga bw'ali omuwe omuwunze buwunzi. Kakati akasente akavaawo ke tuteeka mu kuzimba eka Mmengo, oyina artifices ez'omunju z'oyagala, oyagala nsuwa nnene, oyagala kukola ntebe, oyagala siiga njuuyo, oyagala kuteeka butebe buno buli antiike ku balakoni y'omu compound, kukolera compound yo tuwa akalimu. Olwo n'akasente akavaawo ffe twekamubuweereza buno kubanga twajja n'enkuba egamba ky'omuzungu akoze ekimala. Kakati naffe guno omulembe gwaffe gwa mwana wa muddugavu era ng'omuzungu bw'abikoze naffe tusobola obyekolera. Ate oyo akuwa ebiseera ebisinga omukisa yagutwala. Kale naawe weefunire omukisa ng'oyita mu kuwa ministry eno gwatambudde naffe Mukama akuwa omukisa, ategedde enjiri eno Mukama akuwa omukisa era asigadde ng'okomentinga n'olayikinga Mukama akuwa omukisa. Twagaze Kajanja, channel njagaze Kajanja, oli omulabo oli yabadde asika tumulage nti nedda emipango gyo gyonna twagibuuse. Omukulu waliwo yakuyise Professor Nico je baleko sebo kale sebo naye oli kale mugandaalo twavuddeyo byejjogo batujoze batusindika mu luwummula twavuddeyo Mukama mulungi. Era nkyebaliza ddala nti nzijukira nikuwa nengamba abantu nti kiseera kijja tuuka nga obubaka obufuna nga kizibu nga tebuliwo that available. So bano abadde bagezaako twala tulina ekiseera twatuse ekiseera nga tufreezinze tuti nga tuli mu lusirika nga tewali kitambula twetulira bwetunuzi tweyitako bwetusooza bwetusaba bwetusiiba naye ate ekyo kyatulaze nti what we are doing kintu waliyo bekitasanyusa era kina impact gikikola. Kitadde lusufa ku bunkenke. Lusufa kati abadde anywa emiro gya sigala 5 kati anywa 25 ali bwatu agamba kolere ki bagamba nti gwe buli wona abeera awo nga tolina kikusoomooza omanya mu bulamu bw'ensi eno tolina kyoli tolina kyoyina oba wafadda era gwe weefulanga oba wetwalenga ekintu ekitali kiramu ekikulaga nti mbu olina wooli byebino ebikusoomooza byebintu ebisituka byebikulaga nti mbu kati nno olina kyoyina ekyomuwendo abakyagala abalala. Weewaawo tulina omulwadde mu famire yaffe taata Niko kakansa kamusabula naye nakutugenda kanafuya. Kitegeeza ki kino? Kanso ali ku level esooka asobola ddala okulwanyisibwa. Kale mmwe ba mikwano gya Niko abanyumirwa program za Professor Niko nga bemutandise omuyita muyimirire naye kyetaaga kyokka gw'osobola okuba nga olinayo mutwalo gumu, olinayo emitwalo 2, olinayo emitwalo 3, olinayo emitwalo 4 osobola tuterako ku layini yange ey'essimu eyitawo n'ogamba nti bannange akasente ka Niko kakayambe ku taata wa Niko tulwanyise obulwadde bwa kansa buve mu mawuge ga taata wa Niko kubanga Niko tumwagala nga musanyufu ajja okutusomesa ng'omusajja abibaza bulungi nyo waliwo yaŋŋambira nti mpulira nkooye siina gasomesa ne mugamba vaawo bisi by'oŋŋamba jantusomesa abantu omubisitaani atandise okukumegga kubanga Stani bwalaba nga otandise okumu exposinga nga atandika okuleeta omuyaga. Kakati mmwe abagoberera Niko mwabalina okuyimirira naye mu kaseera kano ne mugamba nti nedda omubisitaani tugenda mumegga nga n'enjiri bwetambula. Kyonna ky'olina ku lwa taata wa Niko. Taata wa Niko omusajja muzimbi. Yali akuba ekipoota seminti n'amugenda mu mawuggwe kwe kulwala. Naye ate twebaza Mukama nti yamuwa emikono emikozi. Niko bwe yamupangisiza nawe weetaaga osasula naye twebaza Mukama nti obugabirizi weebuli. Kale gwe mukwano wa Niko kijja mu comment section awo ne bwe giba emitwalo 10 ne bwe giba 2 ne bwe ziba 15 ne bwe ziba 12 wezisindike ku ssimu yange yeerita awo naye oteekako koozi waliwo abasindika ntataddeko koozi gweteekako reason Niko kati nze bwe mba nziraba wano zigenda direct mu nsawo ya taata wa Niko tulabe nga kakansa tukakuba kava mawugwe tumwagala mulamu ate taata wa Niko alina okuba pastor awedde emirimu kuba omusajja yaŋŋamba nti yakula asoma Bible. Omusajja musomi wa kigambo yagwa bugwi naleko okuba kafege ndowooza yagwa bugwi akuba ekirungi nti ebintu ebyo yabikola sibirabangako nkiraba nkimanyi bumanya naye simusangako nti bamusanze mu kabaala sikimusangako. So tugenda kumubeererawo Kristo agenda kumukola ebyetisa ayita ku channel eno okuvunuka kansa bwati tumuleeteko ko wano tutandike naye enjiri.
Wow. Abantu tutandike n'abantu baffe. Programu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo eba mu nkola eno. Tugendera ddala mu maaso ne tusika omuweereza omulabi waffe ne tumusikira ddala ne tumuyita ku studio zaffe wano ne tubanga ku luno tulaba kafaananyi ke, tulaba ku linnya lye bwe tulisoma ate bwe tumuddamu. Lwaki twagala enkola eyo nywereze ddala obwa Sseruganda lwaffe tube famire emu eteyawuddeemu era ekulira ewamu. Tutandike naani? Ruth. I can't miss every episode of Nico. Mase Muchwezi. Nico, God is faithful. Continue serving Him faithfully. That is just a test on your life. However, a blessed day. I love this program for sure. Era Mukama abawe omukisa. Kakati kyegambye kiri nti sitaani bwe yaba batandise omukuba n'aleetaka kansa. Naye famire eri serious nnyo mu kukuba sitaani. Era ndowooza sitaani ezimu ku program zakyasinza okutya ze zino. Family ene egenda kugoba kansa mu mawuge ga taata. Tugende once producer. Tusokedde ku Ruth. I can't just miss episodes of Nico. Mukama akuwa omukisa Ruth. Wewa tugende once producer. Angel Tendo once producer. I never miss any episodes. Any Nico's episodes. Mukama chikubalire bambi webale nnyo kulaba mukwano gwaffe omulungi. Tugende once producer. Shivan Amon, may God keep using you to do this, to do His good work, and may His holy and protect you always. Tugende once producer. Namutebi agambye busy in class naseka. Tugende once. Grace Namaganda. Metan Ara and Nicole, thanks for the show. We appreciate you people. Natikako buno bwaba budda buno tubasabira ndowooza. Tugende wansi. Waliwo Namutebi Gidio no natamegwa. Thank you our lovely presenters. Naye akagambo obadde kigwe kanyumira naseka. Mukama akuwekisa Namutebi yakwe n'omukisa. Kyokutumwa. Mukama yeebazibwe, mwebale kutuweereza. Mutizibudde amaaso. Mukama wonya taata wa Nico n'akaaba n'asaba. Mukama akuwa omukisa. Lili Bia. Praise the living God. Nalikako obusaba. Soon Nico going to send some money. Dilibe. I'm going to send some money for our dad in the ever. Mbamu kamoli. Naye teri video ya MR oba Mr. Rabongo Sam jensubwa. Jesayo nestajiraba. Mukama akuwa omukisa. Kevin Rico. This is ancient wisdom from Bronico. Sibanga tudde na Pharaoh. Yes. You're born again comes from a place of understanding. Press up. These are Freemasons teachings. They don't. I guess it has to be. You clicking on what Freemason teachings, they don't want people to know. Ageza oganti oli mu exposing obali bubi. Sajja Kevin Lika agambye amagezi go ge nyini. Kale tugende wansi producer. Emma ayabera ko nga tulaba gaye bannangira bongo mbomu mwagunsiwa. Tugende wansi. Sandra na Gudi. Sandra na Gudi webale kulaba. Isaiah 8:19 somako otegere that consultation of the spirit of death is forbidden. Okay, awe nyini mukuyita wali wagambe nti Samwiri Saulo bwe yayita omwoyo gwa Samwiri ajja kwebuuzeko ne bana abalokole bano oli agamba nti ndi mulokole n'ensiba ku malaalo nga nkoola maama wange ajja ndage ekkubo. Sandra agambe nti bannange
Yeah, Sandra nzikiriziganya naye bulungi but kyenjagala abantu bategeere whenever we are here nga tuli kuyiga ku bino ebintu nti siri kuemphasizinga kintu wabula nze nkikujjira ne ogamba nti nakino be conscious about it ebiseera ebisinga wetugenda mu makanisa essaawa zino batugamba sitaani akema abantu okuloga kubi naye kanisa singa etwala obudde n'esomesa abantu omulogaloga atya sigamba nti ebeera ekuyigiriza kuloga omuntu era mwaso birega era nabiyigira nagenda nakola swali tebabyogerako naye mulimu nti kyo kyebeerina okulaga nti mbu omulogaloga we bati ekiri mu kaki y'abakatuliki ekyo y'abakatuliki enkadde nga basomesa abantu witchcraft oyo nti witchcraft omulogaloga bwati ne bwati era oba omwetangira bwoti ne bwati omulaba ng'akoze kino aba akola kino na kino era ekyaki y'abakatuliki emanyi demons 72 ziri ze nabagambako ezigira mu gundi ezifuga emagombe ezimanyi amannya gaazo emanyi malayika z'olina oyita okuzeetangira emanyi engeri gye baziyitamu emanyi obubonero bwazo ebintu ebabikweka emagombe waliyo demons 72 zezifugayo Lilith mwali Lilith is not Lilith is gundi Lilith is an embodiment tali kwaka akakiiko akafuga musukulumu oba ye musukulumu kakati abasukulumu bakola demons 72 zezibafugirako emagombe Lilith ne Medusa bebamu ku basukulumu kati ku Medusa is not above that zibali kwa bali abantu balagundi 3 ziri balinga ba mirundi 4 kuliko Lucifer kuliko Satan kuliko oyo Lilith ne kubeerako naitibwa Ashoth Sashirako kigambo kiri Ashoth so kati bona njafuna obudde nti nga njafuna obudde ngene ngamba anjuliza embere nga mbalaga gundi like bwakabaka bwe wansi obuyimiridde structures abo zibeera zitya abantu abo begabanya mbati obufuzi emizimu egyo gikola tukwata ku muzimu kyekikwatako iso kyenfunye mu kyobadde onnyonnyola nti ebiseera ebisinga okukyogerako tetuba tetukinkalegi kikola naye kiba kyamuwendo gwe muganda wange ali eyo naye ndooza mutundu ekikola kyakyemutundu pasita gwe ali eyo kyandibadde kyankizo nnyo okusomesa endiga egoberera oba omuntu oyo agoberera omusamiza aloga atya akutandika atya yesesa atya nga anaaloga omwetangira otya era ensonga lwaki bapasita bangi saawa zineeno this wisdom gyendi mu kwogera tebagimanyi era ye nga pasita akuze tagobanga na ku muzimu nga kyekisooka naye nga akkiriza nti Katonda gyali akkiriza nti abalogo gye bali bakkiriza nti saani gyali bino byaba bina tabiwulira buwulizi naye nga tasobola nakumenya linnya lya dimoni era tasobola dyogera nti mbu dimoni gundi ne gundi ziri bwe tigundi ne gundi nga waliwo amagezi ago agakwata ku bwakabaka wa sitaani omuntu geyetaga okubanga amanyi okulwanyisa sitaani yensonga lwaki nti wali abamu nga tebeetaaga gamanya kuba nti abantu abamu bagamanya babeera corrupt kiri kyenagambako nti kyenagambyeko emabega nti amaanyi n'obuyinza bicorruptinga ensonga lwaki ssente zikyusa nnyo obwongo bw'omuntu kubanga awali ssente omuntu aba n'amaanyi munewe gundi aba n'amaanyi n'obuyinza byonna bibeera awo wamu nga alina ssente kati yensonga lwaki abantu baneno baba beetaaga okuba nti basomesebwa naye ate abamu babimanya ate bagetinga corrupt n'agenda ate n'akyuka mbalaba bangi n'akyuka n'ava mu kanisa era abalogo abasinga ab'amaanyi bava mu kyaki ey'abakatuliki abalogo abalogo abo kati bakuba n'abanyenye bafe banensaasi naye ate kati ne wano mu Buganda wootuuka ndowooza abasinga bano Uganda bakirabyeko nti osobola osanga essabo kubanze bantu balakokko mu ssabo nga wano musamize nno nga musamize eyina essabo liryawo twagenda otuuka mu nnyuma nga mujjudde ebifaananyi bya Bikira Maria era nesapuliye nga agendayo mu ssabo n'agamba nti nze siwonya naye katusabe Katonda atuyambe bikole ki bikole awo n'agenda mu nsaasi n'agikuba n'eyambula essaati n'agwa n'eri oyo omusawo gye nagenda yewaali gundi yewaali omusoto ogwali gutambulira ku kisenge
kati nzawo byantabulira ddala by then. So abantu there is knowledge gwe mutamanyi, wali ebintu ebimu, wali n'ebyama ebimu byesaswala nakwatuukiriza wano nga wenna kigamba omuntu agenda logoba agenda kitegeera bubi. Omusamizi yagenda ne sappule musabo n'agenda musabo lye n'ayita ebintu bye ne bijja byajjira mu musota. Twalaba omusota gwafubutuka mu kisinzi, simanyi kale nga tewali kituli naye nga gufubutukayo guti ne gwetooloola ne gutambula. ng'okyali Illuminati? Awo nali mu P7 ebintu biriwo ebyankubira binagaye baali bansindikira. Family yakutwala? Yali senga wange gwe nagenda naye yantwala kuba ekituufu baatuuka kuba olunaku olunzijuka twagendako mu kanisa ne mu church mu kanisa ne mu ssabo overdose nga nabo bibasobedde kuba ebintu byali binywamu omusaayi. Nze nali mpeddemu omusaayi nga onsanga nga ntandise okweruukirira nga amaaso ga yero yanga ng'ate ebiseera bye nali mweru nga ebintu biri byanywangamu omusaayi, ebintu bibitwa bitwafuna eriri wakere nabweru. Mukyalo oli byasindikanga binywamu omusaayi ne bantambulira. Twagende woyo omusamize ekikulaba ogwo omusota. So kati waliyo that kind of wisdom, that kind of knowledge abantu gye batalina kumanya nti bwe banaagimanya bagenda kubeera corrupt. Yensonga lwaki mu byonna mtu tulina kwekwasa Mwoyo Mutukuvu nti omuntu oba agenda sharinga information ye Mwoyo Mutukuvu amulungamye n'amanya nti kati ogenda kisharinga n'abantu we bati. So Sandra twali tugezaako kutegeeza nti abantu bakikole wabula nabalaga nti kiri kisoboka era baali bakikoze kuba ne mu Bible webenga ekikulaze nti mbu bakikola. Era abantu bagamba nti tugamba nti mbu yes tusinza Katonda, tukkiriza mu Katonda era tukkiriza nti Katonda waffe w'amaanyi, naye byonna obikkiriza tetwerabira mulabe gwe tulwanisa munene kyenkana ki. Don't underestimate. Tonyooma mulabe wo. Sabasaali masanamu kasanamu. Yes, ate senga n'abantu bakimanyi nti ebintu bya Katonda bino birimu amadaala. Omulokole wa Jenya n'agambira nti amafuta. Osanga ng'ona amafuta gayina olisiga akola ki? Sigayina. Kati gwe w'amafuta amatono. Ow'amafuta amatono olina ebintu byotasobola kwerijjako. Kyekiri Bakatuliki omudyankoni ow'emyaka 5 n'ow'emyaka 10 experience yemu. For them they go by experience. Ate basobola kuleta mudyankoni muto unless nga alina wisdom w'emyaka 2 gyatakola ki gyatayina. Naye wabanga wisdom tagyenkanya bo bakikiriza nnyo nti omuntu alina wisdom emyaka 10 okutambula omuntu gyakoma n'ofuna wisdom. Era ensonga ki mirimu gyabwe obanga bagenda kukola exorcism okwambulula abantu ebizimu kubera kati bakyabikola bayitayo bali abakadde bali eri abaludde mu system. Wengamba okwambulula emizimu abantu balina kye batamanyi. Tebakimanyi nti mbu kyaki Abakatuliki erina akabondo akakusike akalwanisa amasitaani. Basitaani ngolo mutwe era kasinziira Vatican. Abantu abo batambulira mufe ng'abantu ba bulijjo. Bo omulimu gwabwe balwanisa amasitaani, naye amasitaani ge balwanisa tibalwanisa nti mbu embugu neiba wange yansindikidde amayembe gankubira mu nyumba. Eyo si level yaabwe. Obo bamenya. Kati obo bubeera bwana ku bo. Naye bo balwanisa kwa luwa ebiseera bidimoniz ebyo webiviirayo ddala byo byennyini ne bituula mu muntu nga ne basharinga omubiri ng'omuntu so omuyitako ng'omwana muto naye nga alinga muntu mukulu. Waliwo waliwo video yavaayo gye baexposinga omukyala yali mu Nigeria omukyala yebaka n'omusajja. Omukyala bagenda okuddamu mulaga ku makya ng'omukyala mukadde ng'oyinza ogamba jjajja wa myaka 9 wabirabako ebintu ebyo siri ku TikTok nnyo kati yakanonyanka kulaga sokoleke omukyala yali kasanamu oba omusajja yali sanamu. Omusajja gwe yeebaka naye yali sanamu alina ebintu byamuteeka n'amunulamu emyaka gye gyonna. Emyaka gyonna bagitwala omukazi n'avokaafuuku mukadde Nigeria. So ekintu ekyo ebintu ebyo si bya firimu abantu njagala bagambe nti byaddala though waliyo ne videos zibakoleza AI ezibyefaanaanyiriza naye kiri kyaliyo kyaddala. Omuwala yebaka n'omusajja mukubaka n'omusajja agenda okukeera ng'omuwala akaddiye. So ebintu kati level z'aba agencies balwanisa bali ab'e Vatican. Era yabasanga bebamanyi engeri gye bakwatamu bebamanyi engeri gye balwanisaamu. Kati ezo gundi za church so abasinga tebabimanyi.
eddiini ey'obulokole tebimanyi kubanga abalokole they are not organized. Iba oyo mukama waffe. We are watching you guys. Thank you for the show. Rabongo oyo Iba atrabide banga era yomu ku bantu abalwanye entalo za views kuno. Buli kata agituwa tebwamala ogituwa ng'akwata ekikopo ky'ekyacayi n'ebiberenge ng'ayeriira. Kale tugende wansi producer. Nakiyimba Saara Yesu nabbi ebituufu ng'abasiraamu bwe bagamba ne Illuminati bwe kiri. So Yesu nabbi ebituufu. Yesu nabbi. Yes, Jesus is a prophet and he's the major prophet. Oba wetwandisenga nabbi omukulu yasembayo. Twagenda bawo ng'abasiraamu katono kyagezaako kugamba wano nti Yesu n'Illuminati bamanyi nti nabbi. Bakimanyi nti nabbi nga bwe kiri nti kuba mu basiraamu kata kitukutteko mu basiraamu kuba abasiraamu bamubalanga nabbi wabula nti feno mu bakristaayo Yesu mulabanga nabbi but ekitiibwa kyaliko si kyabwa nabbi kyawule. Ekitiibwa kye kyawule ate kitali mu basiraamu nti bamukola ki bamulaba bannabbi abalala. Kati ono kyalina omumanya awo engumi bweviirayo nti ekisooka kya abantu kye balina okutegeera nti Yesu yaliwo. So ono agezaako okulaga abaisiraamu ageraageranya Yesu mu Buisiraamu nga bwe baali bamulaba naffe nga tujjukira nti Yesu ekitiibwa kye ekyawule. Tino mu Kristo tukimanyi nti ekitiibwa ekyawule. Kati abasiraamu baneeno engeri gye balamu Yesu bamulabanga bannabbi abalala. Naye ate lwakuba saagala nnyo genda into details abasiraamu ekitabo kyabwe kyennyini era wotuna mu bigambo Nabbi Muhammad bye yasembayo okwogera yabagamba nti mmwe Abayudaaya n'abasigadde mugoberere nnyo ensomesa ya Yesu kuba bo bamuyita gundi ani bamuyita Isa bamuyita Nabbi Isa n'abagamba mugobere nnyo enkola ya Nabbi Isa kubanga mu nkomerero ng'enkomerero etuuse agenda beerawo era ajja kubeerawo kubalamula ajja kubeera omukubalamula ngena gundi ojja kujinzijukiza eri mugundi muki mugundi abe. So mu Illuminati Yesu engeri gye tumulabamu engeri gye tumulabamu mujoga organizinga oba temumumanyi tabanga nayo wira no enjogera engeri gye bamulabamu. So twali nga tukyaliyo gundi teachings etwafuna engeri gye balinga bamulabamu. He's one of the kwegamba bamulabanga Katonda. Illuminati nabo batya Yesu. Yeah, to the point nti aina amanya ge zijukira I talked about his name. Gere erinnya eryo woliyita it is Ele. Erinnya eryo woliyita demons zikola ki? Eloi. No si Eloi. Ele. Eloi abeera Katonda. Ele. Illuminati Yesu bamuyita Ele. Like sinti bonga bwe bamuyita naye ebyawandiikibwa ebikadde bwe bati bakola ki bamuyita kale ate bo transcripts zaabwe bagobera nnyo ebyawandiikibwa ebiki ebikadde naye ng'ate ekyamanya ffenna Katonda kuba bayawula ennimi akanaala kabbiri ke baali bazimba akawanvu kuba bayawula ennimi. So engeri yonna gy'oba oyiseemu Katonda yonna gy'oba omuyiseemu doesn't matter kubanga yayina ekigendererwa kyatwawula ki nga wano mu Buganda wempita Katonda nempita Lugaba nempita Dunda gonna mmanya ki Namugereka. So it's all about bwe kikyokkiza so ng'ate abantu mba emphasizinga nnyo throughout the program zendikola waneeno nezengenda okukola nezennakola mbeekaleginze nnyo nti anoonya bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Omutima gwo gwabye ogamba abantu banemwagala ennyo Katonda naye oluva mu kyaki oba mu busuuti weekubye obusuuti bwo bodde ewaka ng'otandika kukuba abantu osiyaga abantu obba abantu oba mulungi ng'oli mu kyaki wokka. Abantu bwe balitegeera kigambo mwoyo ne mazima abantu bagenda okutegeera engeri gye basinza era nze oluusi nzirawo ne bana abakayanira olunaku lwa Sabbiiti abakayanira ebintu eby'enjawulo concerning eddiini naye singa balitegeera ekigambo ekyo mwoyo n'amazima okumusinza mwoyo ne mazima balitegeera ensinza entuufu gye basinza mu Katonda. Weewaawo tugende wansi tegerekese. Producer tuke wansi gundi sensa gikwate mu ngalo oleme kubanga ogijja walaye. Today I'm so late Solome Sendege. Thanks for the class. We appreciate your time and service. Arudde naffe Solome Sendege. Arudde naffe era y'omu ku bakama bafa batakyuka. Tugende maaso.
hani oyo nno katulabira ddala eyomu ku bantu ndowooza nadde ndaba vidiyo zaffe ezasooka she was one of the first people abasooka comment era n'agamba twali twebuuza erinnya lya mu episode ziri nga twebuuza erinnya lya Enoka malayika Enoka Metatron. She's very right. Erinnya lyeryo Metatron bamuyita Metatron ye malayika Enoka malayika eyo nkambwe borui kambwe nnyo. So Metatron yono omulimu gw'omukulu mu ggulu eyo gwe bamukwasa, he's one of the watchers era y'omu ku ba watcher ate y'omu ku bantu abatereka amagezi ebintu eby'amagezi nti omanyi nabagambe gulimu departments ez'enjawulo era mu bitabo ebimu olaba Bible nawe yogera negamba nti neyogera ku bamalayika abakwatiridde ensonda ennya, bamalayika abebuvanjuba abakwasaganya ebugwanjuba, bamalayika ab'empewo, bamalayika eyogera ku categories ez'enjawulo, ab'enkuba, bamalayika ab'ebire, eyogera ku bantu bangi nnyo ab'enjawulo abagira abali mu categories ez'enjawulo. So Metatron ono wa magezi amagezi ago like when it comes ku magezi obuyiye bwaba basically bikwata ku nsi kuno obuyiye bwabwe ne ancient wisdom oyo kakasitiko omuntu asobola okugamba nti ayi malayika Metatron nyamba ompe ku magezi kakati ekintu ekyokusaba malayika kisobokera ddala abantu abasinga abadde tebakimanyi but okusaba malayika kisobokera ddala n'ogisaba ekintu nekiba okakasa bulungi nnyo ate nga yagamba buli alisabanga ng'ayita mu linnya ly'omwana kati kikino ate malayika ejjirawa kati kikino eddiini oba ebyawandiikibwa bino eno nagamba nti bisobola okukusiba at the same time bisobola okukola ki okusumulula. When nabaddeko emabega wemba njogera ebisa ebisinga mabega awo tuyina kye tuyita ancient tuyina endagaano bbiri mu Bible, tuyina eno eya Yesu Kristo, tuyina ne Old Testament. Kati kikino waliwo kye tuyita ancient wisdom, amagezi gali agedda ne tubeerawo n'amagezi agali mu ndagaano eno empya. Kati endagaano eno enkadde abantu basabanga Katonda, basabanga neziki nezimalayika. Mu ndagaano eno empya teri kye tusaba nga netuyise mu linnya lya Yesu Kristo. Kati osaba otya okuyita mu malayika nekiba kino kigenda babuzabuzaabu naye there are people abalina ancient wisdom oyo abanga bamanyi bulungi nnyo engeri gye bamukozesaamu and they bypass ne babypassinga okuva ku kino ekiriwo ne badda ku kyo ekikadde, but basically ababypassinga mu ngeri eyo ebiseera ebisinga babeera nga balwanisa demons, specifically demons nga bazirwanisa nti katugeze oyinza okuba olina demoni ekulumbye n'osaba okuyita mu linnya lya malayika, malayika eyo responsible okubanga erwanisa demoni ekyo. That is the time wosabira malayika nekola ki obanga omanyi bulungi engeri gye basabamu engeri gye boogeramu ebigambo era ekintu kyo kisigenda kulimba kiri mu kyaki y'Abakatuliki. Ye omukatuliki waba ayagala amagezi kuweesa butidaye ng'agamba nti Metatron olwaleero nzize mu nnyumba eno mbeere ontukuze onjogerere wa kitange ampa amagezi ng'ayita mu ggwe tayita mu linnya lya malayika okutuuka eri Katonda kuba erinnya lyetuyitamu fenna lya Kristo. Essala yona gy'ogenda osaba eyita mwani kakati ng'ampita mu linnya lya Kristo nkutuukako ggwe Metatron. Ajjukira essala yona yona obyasikesa oba ogitandika tutandika tweyanjula mu maaso gaani ga Kristo. Awo nno omusumba ali eyo bw'alina kugamba alina okutwalira akadde okuyigiriza endiga okusaba basaba batya obutakola nsobi mu kusaba basaba batya. Kati waliyo abasaba nga they are just calling on the name of Christ kama Katonda Yesu Kristo abo nasaba nga ayisemu erinnya naye ati waliyo n'abaana abagenda okujja okusaba ng'ayogera amannya g'abamalayika naye byonna asose kweyanjula okuyita mwani
kati ensonga kinkise nti yaba bypassinze kati ya bypassinze so kigambye nti wao ancient wisdom bali abasajja abasabanga abamanyi ensaba entuufu abamanyi amanya g'abamalayika abamanyi obwakabaka bw'omuggulu nga we buli divided n'amanya nti kino ekitundu gano amayanja bwegati abasobola okugamentioninga abo abakozesa ancient wisdom bebabeera bayise eno kati bo for them they know how the world moves tibagenda banga gwe azze n'osabanga throughout the prayer osabidde mu linnya lyani ensonga ki Bible egamba nti musabye bubi n'okwewa ne mutaweebwa musabye n'okwewa ne mutaweebwa kubanga musaba bubi kale musumba munaffe si musumba musumba ali eyo kitaffe mwoyo tubalusaba oyambeko nnyo abagoberezi bayigiriza okusaba eyo naye ebe study nti tukoto olwokusatu tuyiga kusaba olwokuna tuyiga kusaba kubanga bannaffe bangi tusaba naye nga tusabira mu nsobi nyongera okujjukiza gwali araba programu eno nti taata wa Nikono mulwadde ate tubadde tuludde omubeererawo alina kakansa amakerenda gagende ebyokunywa byetaagisa gwe yaraba programu eno agirika essaawa zino okusinziira Katonda engeri gyakuluŋŋamizzaamu osobola okugamba nti nedda taata Niko katumuwe emitwalo 10 tumuwe emitwalo 2 15 omutwalo gumu okusinziira ku ngeri mwoyo mutukuvu gyakusseeko taata ono tumubeererewo kanso ono tumulwanyise ffenna olwo ne Niko tumulage nti tusiima nze nzikiriza nti okuwa n'okugaba si kwabuwaze naawe agamba nti nze njagala nnyo ebigambo bye naye sijja kumuwadde n'ekikumira sijja kumubeererawo kanjagala ebigambo bye nkomaawo naawe tukwaniriza ogwo nagwo mukwano gutenkanika ekikakatako tumusuubira yagenda osomesa ate abalala gwe ogamba kyanze ekikumi kyange nedda naye nze byayogera binyumira nnyo bannange era Niko mugezi nnyo kwenfiira ekyo kimala so kwatawulira eddoboozi lino toba offended era tokitwala personal naye gwakiwulidde tolinda nkeera yimukiramu Niko ono tumulage nti nedda tusobola omuzimbamu omuntu ow'amaanyi musajja w'amaanyi era y'omu ku balonde kale tuliza tugende mu maaso akankwasa Yuda Rabongo fugo mumwago naseka kwasaida banane fugo mumwago toyogera omuntu n'omweru minati wano bagenda kusiba bakutwale mu basement nze siba basement basement yabaliwa bali abagano yegolo nyankole tugere wansi enewe twalisaka mu busaazi Sanyu Rose n'ekirala not only Enoch who went to heaven nga mulamu even Elijah yagenda nga mulamu Elijah yagenda but enjawulo yaabwe yiino Elijah yagenda nakola ki nadda era nalyoka akola ki nafa yaraba kufa Elijah yaraba okufa Enoch kati yakola ki yaloza kukufa oye musajja yeka mu Bible ataloza kufa envunyu teyali ku Enoch teyali ku Enoch era Enoch nga bw'atalaba kufa kyekimu ne Lilith teyafa obadde ki sarasana mono kasota teyafa Lilith teyafa era nzijukira bulungi nga mbagamba evolution yo yatambula okubyadala mu Eden n'okutuuka nga yeegatta ku nsi y'egundi omanyi lwaki ali bwe kityo Lilith ono ebiseera Eden we yaliwo amaanyi agali ku nsi kuneeno gaali malala nnyo ensonga lwaki Adamu yasobola okwogera n'ensolo nayogera n'empologoma netakola ki kubanga waaliwo ekisa ekyaliwo by then ensonga lwaki ekisa ekyaliwo mu nnaku ezesukera wookirengera ekisa kyonna kyonna ekyali mu ndagaano enkadde nti ekisa ekyedda kyali kyanjawulo era ekisa ekyaliwo ku mulembe gwa Adamu nga tebannayonoona kyali kirala nnyo ebitonde byali bingi nnyo ebyenjawulo ebyali ku nsi ebimu nakati byetulaba nti ekisa ekyo kyamala okuvaawo wekyamala kityo okugenda awo ebitonde ebimu nabyo ne biryoka bibula netoddamu kubirabako era ebisinga bye ebitonde byowulira nti babyogerako bwogezi mu ngero kyekyo ekintu kyenagamba nti tujjukira nga boogera ku nsangi batugerera nga obugero bwa nsangi ne batugerera ku kagero ka Nakato ne babirye n'obulo n'obunyonyi obwalyanga obulo twerira obulo baffe kati ebintu ebimu tebabyogeranga kunyumisa nti bakunyumisa ngero wabula bajjajjaffe bayogerenga ku bintu bye bakolanga ki bye baalaba kati ebyo nebyo ebintu historia of engeri gyagenda akyuka nti tunyumya bunyweso waki nti engayo zirimu
wisdom ali hidden ate era mulimu n'obulimba naye ate mulimu ebintu talina butabuusa maaso so kati Enoka enjawulo eriwo ne Elijah. Okay, tugende wansi. Mukama waffe Iba n'akomawo n'agamba I've watched Nico when he is talking about Illuminati when he's still in and I don't believe him at all because I was not understanding these evil groups. Chidem. Yeah, so I have watched Nico when he's talking about Illuminati when he is still in and I don't believe him at all because I was not understanding these evil groups. Yeah, mara nakitegeera naye kuba ono ye she's abroad kati yamala nakitegeera era noza yatugambako ne bawo ne groups yatugambako wano tunayogera ku bamamon abasinza mamon oli Fatima nanyini silver ne zaabu era yagamba bateranga okujjewe ne bamukonkona nga baagala omubuulira enjiri no Iba ajja kwana bakirabya commenting mugundi wa mu video eno then ademu atongera okukiriza mamoni yaba mamoni abo so ye mukisoka itabikirize kati naye abiraba ate teri walundwa kwantu tuli mu bufirika waneeno waliwo ebintu byetutalaba era tuze wano ndowooza ensinga eri gyetambulamu waneeno mu Africa especially in our country tulinganga ebigere nga 4-3 emabega wotuuka mu nsi z'abasajja abeebwe kale mu nsi zinene ezebyemu tulio ebigere bukadde 5 bakukyenkulaakulana naye wetuka okugera ku bino eby'omwoyo nti fe tulina ebintu byetutamanyi kati eri abantu tutambula nga bali babisanga beekutte kiri nnomi waabwe okuwamba abantu tubali maaso by'emyoyo bali bakona dda bavadda ku mulamwa like we are nedda ali wano mu Africa mu Egypt kiriwo ekiti nti katonda kituufu waali naye ate tuyina ffe wanene ebintu ebitanabatuuka kaŋŋambe kale ng'ebiki nga kati kansokeda nekitusinga okumanya ng'ebisiyaga kiriwo ekiti kikiro kyendi mu kujjirayo nti waneeno kizibu nnyo sanga omusiyazi ng'atambula n'omusiyazi munne public ng'ebalaba batambula kituufu nga bakimanyi ne batambula kyere kakati kyembadde gamba kiri kimu Niko ekyokuba nti abantu ab'ekikulu ekyo ewaabwe bo bali normali batambula nga beeyagala ab'ekikulu ekyo kyekibalaga nti mu mwoyo bakyali bubi nnyo okusemba kale okumanya katonda bakyali mabega naye emize emibi ewaabwe there are some things nti waneeno birigenda otuuka ndowooza naye ndowooza just kinyako bino nnyo ate bamuba engumi tunagenda otuuka okumanya nti mukiringanga kati kanku ekyokulabirako nti kiringanga wano baleeta ekinusu ky'olukumi abantu abasinga ewe kyagenda nga kibatuukako wano mu Kampala twakimanya mangu netutandika n'okuyiga engeri tukikozesaamu naye mu byalo wali ababigabiranga mu binusu nga bakita kya 5 kale kyengezaako otutegeeza nti fe tunagenda otutuuka okumanya nti bannange bino nabo bulijjo byejebiri nga yeti the normal bwebaddengawo ebaddenga etambula just fe tutuna kugimanya tugenda otutuuka okugimanya ng'emaze otutusensera etulya kakati Iba mukama akuwa omukisa tugende wano ku Joakim Joakim ndowooza Bwambaale oba kinakuwa Bwambaale akonemu omuntu wena amukonemu omuntu wena producer I have a question. If praying for the dead helps them a little for their safety of not being snatched, but then they were not saved while they lived, that means being safe of not being. Kati of not being inkomyewa. Of not being. I mean, being safe of not being okomyewa no snatch does not really grant them internal rest. Yeah, internal because rest. At the end of it, they will head to the Kirira. They will head to the lake of burning sulfur. That's what I think. Therefore, I don't see the point of their temporary Kirira, of their temporary safety, because of prayers of the dead. NB, if I am wrong about what I asked, or I may need more light on that. I am fully open to understanding. Okay, Joakim, okusinzira ku kyensomye. Mbazi ndi musobya. Sajja ono mugezi.
Ntwagaye mbali musobe bampabule njagala nnyo okuyiga. So agambye nti watya ng'omuntu yava eno ku nsi kwanza jjukira wawe nayogera ne ngamba nti sala ze tusabira wano okusabira abafu si kintu kya kibi, kintu kya Bwakatonda, nti sala ze tubasabirako eno ze ziyambako emyoyo gyabwe girye okuwumula emirembe, nti omuntu ali eno oba si muntu omuzimu gino zidimoni ze zitambula ziremu okupozesinga omwoyo ogwo. Jukira bigenda emirundi ebiri. Waliwo abantu omuntu ogenda ku munayita omuzimu gw'omuntu ne wabeerawo n'eddimoni eri okukozesa ekifaananyi ky'omuzimu gwo. Jukira ekifaananyi kyo omwoyo gwo gulina fingerprint nti whereby nti ekyenkumu kyo sobola kikozesa kuyita ku airport. Kati mukama wakuvaamu nenkwata ekyenkumu kyo nenkibba mu ngeri emu oba endala nenkikozesa nja kuba nsobola okugenda buli wenjagala nga ngendera mu linnya lyo nga ggwe. Kiki kyenanyirako abantu nti demons kyezikola. Katonda kyagezaako buuza ano nti watya ng'omuntu yafa nga tabadde mulokole n'agenda n'afa, ate eno essaza tumusabira si ziba zikola yewe ziba zikola kiba kitegeeza nti weziba zikola kiba kitegeeza omuntu n'waba yafa nga titalokose essaza mutusabira ziba za bbule. Kati ayagala kumanya ziba za does it give a point okuba nga tusabira omuntu oyo yadde yafa si mulokole? Yes. Joakimu sigala ng'osabira omuntu oyo. Amuntu yagana okulokoka twamugamba ave ku wala jinagana, twamugamba ave ku bwezi yagana, twamugamba ave ku nguzi alye enguzi, twamugamba ave mu kutta abantu n'agana tumusabire essala zimuyambe. Ekisooka ffenna tulina okumanya ekintu kimu nti akasamba tukagenda obbeera wali eri ku mulyango awo wagenda oba confusion era temwewunya abantu abamu ne mulaba ne musanga Nabbi Muhammad mu ggulu tebewuunya. Wogana onoonyereza bulungi ebigambo Nabbi Muhammad mu Quran byasembayo ng'ayogera oba one of his last messages ziyasinga okwogerako yakutiranga abantu okugoberera eddiini okugoberera abakristaayo era nga bakutte nnyo okugoberera Isa. Ebyo ebintu abasiraamu abasinga tebagala byogera. Basheeti bagamba abasiraamu mugende munoonyereze. The good thing kati ekiriwo tuyina internet. Genda onoonyereze. Gendo nobuuza AI nobuuza Google jibuuze bigambo Nabbi Muhammad byayogera ku Kristo byayogera nga bi relevant abayisiraamu okugoberera Kristo. Tunabisanya kwa nga tumaliriza tujja bisakingako weewaawo. So abantu bongere ddala osabira abantu kubanga kati you don't have sigwe judge sigwa lamula omufu. Omusajja ayinza okubanga badde anyumwe ne bukera ku makya n'omusanga mugo ngali awazina mpere nga Yesu agamba ono mwana wange mwita bwe yali agenda okuwumula bw'ati ennaku ebbiri ezasembayo yatukuza omutima gwe. Kati kino abantu kye balina okumanya Bayibuli era weyogera mu kitabo ky'Abakolinso negamba nti yalonda ebisirusiru by'ensi okukwasa abaana abagezi b'ensi ensonyi oluyinyiro olumanyi. Kati era n'agamba ye entegeera ye si entegeera y'omwana waaki entegeera ye si ye yaffe. Era agamba nti mbye ye Katonda obwakabaka bwe entebe ye ayima mu ggulu era ku nsi kuno kwassa ebiki kwassa ebigere bye. Ensonga lwaki ze abantu nabagamba nti teri nnyumba gye tusobola zimbira Katonda ku nsi kuno gyasobola bbeeramu. Ne tuzimba structure mtukitaddewo awo teriiyo. Ne Sulemaani yazimba naye Bayibuli tugamba nti mbu ku nsi gyateeka ebiki ebigere. Natugamba ennyumba eri emu ate si yagituulamu emutukuvu yagituulamu gwe mubiri gwaffe omutima gwaffe emmeeme yaffe. Bino ebizimba omusajja ne walizimba ekkanisa gali kwoleka ng'eva kuno mpaka kuli tatagitulamu Katonda tagituula. Longosa omubiri gwo, longosa omutima gwo, longosa entegeera y'ebikolwa byo, olekerawo okuba n'ebbogoggwe. Era bino ebizimbe bye tulaba kyaki bazimbye wano Katonda atusisinkanirawo abantu bawule okukusinkanirawo n'okubanga adweringa omuzungu akita dwelling okubanga abeerawo. Kiringa nga wonagamba nti katugeze n'ogamba nti bannaaye nze nga Guy ngenda zimbira President Museveni ngenda muzimbira ennyumba tosobola muzimbira ennyumba gy'abeeramu. Siso sina buso naye basente nga nzine solo kizimba tasobola kukkiriza sikubeeramu era ennyumba emangi zimbe tuba tugenda sisinkanirawo kate Katonda bw'ati. Bino ebizimbe era bye tuzimba tusisinkanira busisinkanizi tabeerawo. Kakati waliwo abantu abali ku miryango gya chaachi awo. Chaachi ddwaliro mu ddwaliro tewaba mulamu. Kakati olaba omuntu azze kusaba alinnye mu kigatto asibye balansi amalasi gali eno azze awunya waragi ate gwe omukuba omukono ntoyingira mu chaachi. Chaachi tebangako ntukuvu
church si abatukuvu kale church kifo kiyinza okuba ekitukuvu era kitukuvu naye ate tebanko y'abatukuvu church y'abantu ensi be yeetamiddwa ebisirusiru by'ensi abakomyeyo church y'abantu ababuze ne bakoma nayo okujja okubatukuza n'okubazza obujja mulekerawo okugobera bannammwe ku miryango gy'amakyaki n'emizikiti n'ebirala mubaleke bayingire kubanga emitima gyabwe kyeginoonya kale producer tugende wansi Precious mbeerawo nnyo nalaga obutima Precious mukama akuwa omukisa tugende Latifa, thank you. Thanks for the show. I don't miss any episode, though I don't comment, but I'm among the viewers. Quickly cover to Nico's papa, please. Mukama kuwa omukisa Latifa webale kulaba gazi eringange yeyongerayo gazi wali mu ya Latifa gazi yamulabe bakabweyongerayo producer nga tulawo kufuna like by internet please koma ya today mabega internet ya very slow rich mukama wafe Professor Nico nze nkumatira nnyo baba naseka ya mukama akuwa omukisa Rich webale goberera nze am a silent viewer nze Nico the influencer naye Nico the influencer amanya gafaanagana nze am a silent viewer naye when I differentiate between Medusa and Lilith I learned to chase those two ladies webano bastegeza babo Nico Nikola influencer Lilith ne Medusa bakuli bubi banange bakugatte bakulumba ababiri batogera kufa naye tubagoba mu linnya lya Yesu omusayi gwa Kristo guba wangula ya guba gobera wala wewe kulaba Nicole influencer mukama akuwa omukisa munyaneza Kevin, I guess that's to be Kevin. Munyaneza. Praise the Lord, as you say that parents. Praise the Lord. As you say that parents have the power over their children's life by what they say. Are they capable of selling their souls too? Oh, yeah. Bulungi nnyo. Ekyo abazadde kwakyagiza kugaga twagamba wano nti omuzadde Katonda w'okunsera omuzadde wakuzaala akwinako obuyinza yasumulula so okutunda omwoyo gw'omwana we bulungi nnyo agutunda omuzadde atunda omwoyo gw'omwana omuzadde atunda bulungi nnyo omwana era namwegendeze bazadde bammwe ojja munyi zadde obaleraatasa okuma aluma enjala aluma embadduka aba anoonya mwoyo kati abazadde gye bali abaana begendeza zadde bebanyiizanyiiza kubeera yaabo abeereyo sakoyo bwavo so to prove this point okumukakasa n'ebyawandiikibwa kubamba njagala nnyo omuntu nemwa proof ebyekulabirako tulina omukyala mu bayibuli era ayitibwa Kaana omukyala yali anoonya omwana era omusajja omu yamuyimbako yali mukyala yamuyimbako n'agamba yali musajja n'agamba nti yali mukyala yagamba nti Kaana we yazaala ki nabbi jukira Kaana yazaala Samwiri Kaana emyaka yamala ku church ng'akaabira Katonda oluvannyuma Mukama n'amuwa ekyamagero kati Kaana oyo yaddira Samwiri ono n'amuwaayo Saamu n'amuwaayo maaso gaani yaddira Saamu n'amuwaayo mu maaso ga Katonda era nga bwe yali asuubiza ku yakola okulagana ne Katonda omwana ono we ndimuzaala ndimuleeta mu yakisuubiza Katonda naye ye yennyini yakyeyama actually kwali kweyama bwe yamala era yamala n'akituukiriza Samwiri olw'okuba nti baali bamuwonzeeyo mu maaso ga Katonda nga n'okuba tannabaana kwetondebwawo mu lubuto bw'atyo Katonda yanyweza jukira Katonda afa anyweza ebigambo era atuukiriza ekigambo kye ono okuvannyuma olw'okuba nti mbwe yali amaze omuwaayo Katonda n'agamba era n'amutwala n'afuuka nabbi ate yaganya akabi konna kutuuka ku Prophet Saamu teyakaganya konna so kiraga ki nti omwana we osobola omumukola ki omuwekali naye wano osozaala omwana n'omuwongayo ngaebawonga abalongo ababbi YouTube channel yaffe tebasooka kunula mu mannya gaffe Katonda teyaleka kabi konna kutuuka kuki ku Samwiri tiyakaleka konna ensobola ki yakula Saamu n'afuuka nabbi ate ow'amaanyi ennyo ababbi channel yaffe badde bemakudde
kati so omuzadde osobola okuwongayo omwana wo eri sitaani bulungi nnyo era abazadde mwegeneze nnyo ebintu bimuvuma abaana lwokuba omwana n'okolima era omuzadde olulimi lwoyogera n'omwana lwegendereze nti omwana ayinza okukunyiiza naye bannaye kino ekyana nakubawo nabakabizi kano oli musiru ebintu ebyo abazadde babikole ki babikomye era ojja wongerayo omwana nga tomanyi olaba omwana bambi ojja mugamba yagwe kaana gwe nena nakuzaala mu famire y'abafu owonga omwana mu ngeri gy'otamanyi so kisobokera ddala ekyo tugende wansi muwanguzi producer nga adduka God have mercy upon our lives muwanguzi we bali kulaba mukama kuwa omukisa tugende wansi Jamila Hedris Jamila Idris mwebale kutuweereza bannaffe mukama kuwa omukisa Jamila tugende wansi Kimbo wa great to be here yoli kwe twazeemu wali Fiona oyo yomu kubakama bafa batakyukakyuka era bebayimirira mu mbeera yonna mukama muwa omukisa I have been asking myself why do people when they come closer to me they begin to say tubadde tulaba ng'omuntu omuzibu ennyo naye your friend lovely and ekintu ekyo waba amuli ewala eri alaba nga Fiona kati so Fiona should be happy about it manye omuntu lwobeeraawo ng'abantu ebiseera ebisinga batyo okutuukirira kigenda both ways erudda kirungi erudda kibi lwaki nkugamba bwentyo nti mulimu abantu abamu ng'abantu batyo mumutuukirira ng'ekituufu omuntu oyo alina negative ki alina negative energy nga tabeera n'abantu obanga waliwo embeera ezimuganya okuba n'abantu oluusi abantu bezimugana okuba nabo nga ate bandibadde bakola ki babadde bamutase bandibadde bamuyamba newabeerawo omuntu ng'ate ye abantu batyo mumusemberera because nti n'omuntu yandyagadde omumutuusaako ekibi kwegamba omuntu oyo abeerako that ura nga aliko amaanyi ago nga gamutangira nga wali abantu nga they don't meet wrong people ng'era y'abantu abasinkana omuntu gwasinkanye mulamu bamusinkanye lwa nsonga newabeerawo n'abantu nga tasinkana abantu kubanga lwe kimugwira okuba nti abantu abanimyembe ate bamuvaako kimugobako abantu byabika bibiri kati Fiona alina okugenda musayi gwa Kristo n'anyweza ekyo mu bulungi that's why mugambe nti akisanyukire akisabire nti after all abantu banene bamani bamuapproachinga kiba kitegeeza bamaze okubeera purified okusengejjezebwa kati energy oli abakkiriza bajje bensowaki after at the end of the day bajje ne bamugamba tunaye twali tumanye oli muki ensonga lwaki nti ekyo kibeerera ekirungi naye omuntu watakutuukira at all kiba kitegeeza nti you will not know and if you know ogenda kimanya mu bubi kati oyakimanya mu bubi yona abadde n'abantu ate mumala ne bakola ki ne bagenda kati oyalina okukisabira kuba ekyo kiba kibi weewaawo tugende wa Bike Ajuga agambye nti continue awakening us spiritually may God bless you nalaga essanyu talirazawo naye muze mulabe ngaaseka nakiyimba Saara ate ekintu nga mukitadde ku mutindo kubanga nakiyimba Katonda afa akyatuyimusa tugenda nakuddira studio wano nga nawe nakiyimba oba oyagala osharingako ko naffe information tukuleeta n'olabikira kuno siwe kiri wansuubiza tubeera nga twogera tuinteractinga in a real life time twagala tubenga ku screen kuno kuliko abantu nga 30 nga tuli wano twogera nono nga kugamba twagala famire yaffe ey'enjiri egejje twagala $5,000,000 lwekyo waŋŋambye 5 zikimala $5,000,000 twetaaga nakubalira $12,000,000 $5,000,000 zaali za kamera sokere kino ekyangu niko kisokere kino ekya zoomu kati ekya zoomu zibeera zimala negana amataala g'ekiro ziba zimala kubanga tuba ne bannaffe nga time difference yanjawulo nga tujja kuba active nnyo nga ate kati nofunagana amataala owaŋŋamba amataala gazerimeka amataala liri mitwalo etandikirwako mitwalo 15 2 kati twetaaga amataala ameka amataala nga 3 asatu wetuba nga tugenda jukula bwetu nga tulina kamera 2 wayitaga amataala 3 indati tubako eri bouncing light
ne tubeerako era background ne tubeerako ne feeling ku bantu. Tusateeka wano ttaana nelikuba wano nelikuba waggulu w'eki nelikuba waggulu w'eki ne tukola amatala nga 2 naye kisoboka kati nze mbala like engeri gyendi mu kikunyonyeramu like if you are coming to a professional set webeina okubeera nze mbalimba nkikubalidde but era n'amataala 2 musobokola ekintu ekiribafunye kamera yaffe okuva bwe twatandika kamera eyo nze ndaba ekyusizza abantu bagala ekifaananyi bavumya ekifaananyi kyaffe kirimu olufu kakamera kasiiwuufu nate nze ndaba kamera eyekyusa abantu ekitegeeza kati tubalire ku ngeri gye twatandikamu ebirala bijja kujja tugende wansi nungi Janat kind requesting Nico to elaborate more about rainbow ashtaka sagala kyogera to man is it possible when they are married katonda wange Janat nungi ekisiyaga kyategeeza kikino singa omwami n'omusajja omukyala n'omusajja bafumbirigagana omusajja n'omukazi bafumbirigana omusajja n'atuuka atayagala kuyita mu kkubo ttuufu bafumbo omusajja ng'agamba omukyala kakali nze ebintu mbitegeera kifuula nnenge nze njagala kuyita eno saagala kuyita eno ekintu ekyo kibi oba kikkirizibwa kubanga bafumbo balina kweyonoona bwe batyo era n'awanika emikono n'agamba bannange bwonziramu kino nze emiriko nja kukugulirayo switi ateekako n'obukaaba Janat nungi bannaye ki kimutuuse ekintu ekyo nzijukira recent wanalimba nnyo ne mbagamba gundi zineeno era nzijukira nali njogera ku mukwano gw'ekifuula nnenge gubeera mu bafumbo ovudde ku mulamwa Medusa aba akwambadde babeera bakola omukwano gwabali abantu abakola omukwano gw'ebikukujju ekyo mubeera temulina njawedde muli bafumbo alaika alina mukwano gwe mubeera bisexual gwe bakikola naye ku lwa channel eno katusabire omuzimu ogwo katusabire embeera eyo katusabire n'abaagala naabo baddemu okukitegeera nti si kituufu era kireme bazibuwalira manyi waliwo bwe kizibuwalira tikale kankikoleyo omulundi gumu sijja kuddamu bo tubadde twagala bakimanye nti si kituufu abakikola era katonda takyagalangako era abantu ninawe nabagambira manyi abantu bano tusinga nnyo obuntu obutonotono obwenjogera nabagamba sitaani yegirisiza nnyo awantu awali obukyafu awantu wonna awali obukyafu kabeere kasasiro kebeere ttooyi kati naye ku muntu olina ekitundu nga kyo kyabuki ensonga ki abayisiraamu babeera bagenda mu ttooyi oba emmanju balina eswala buli waaba ayingidde alina eswala gy'asoma nga tannayingirayo era buli wabeera avuddeyo abaako nekyakola ki abaako neswala gyakola ki gyasoma olowooza lwaki abantu bafune okutegeera okwo over ebintu ng'ebyo sisonga ki guno omukwano gw'ebikukujju teri agukola ng'ayita watuufu era guyita awayita obuki obujama sitaani ali awo ebintu ebiri awo especially that is a portal abantu kye batamanyi so mukwano gwaffe ekyo ndikakizzeemu tetujja kigenda wala naye gyemyoyo giri producer wali waggulu gyemyoyo giri egyali Lithi ne Medusa n'abalala bakulira obukaba giba girumbye family giba girumbye obufumbo era giba zizze kubasaanyaawo tuyingire mu kusiiba tukisabire oyo gwe kituukako oba gwe bakikozesa akiveeko atadde mu kkubo eddala Sunny Rose I'm a silent viewer but I want to correct Nick anti Samuel bamukomyawo because edda abantu we baali bafa tebagendanga mu ggulu basigalanga basigalanga magombe paka Yesu bwe yafa najjako sitaani ebisumuluzo byemagombe ne bazuukira emyoyo gyabwe ne gigenda kati giri mu bifaananyi by'abaafa
kati omuntu waffe your spirit goes to hell or heaven. Emyoyo gyabwe ne gigenda kati gyeri mwoyo gudda teri mwoyo gudda kunsi those evil spirits egiri mu bifaananyi by'abaafa. Twali mwoyo gudda ku nsi ekyo evil spirits ekigira mu bifaananyi nga kiri kiwannyonnyodde nti omuzimu omubi gwe yazika ekifaananyi kyo gukole ebikolobero. Kati kamwenlightingemu katono what she's trying to say nti edda jukira Bible etulaga bulungi nti Yesu Kristo bwe yamala okuwangula Sitaani oba omulabe Lucifer n'amuwangula yamujjako ebisumuzo byaki byemagombe. Kitegeeza Yesu yakola ki yabina katofuna access yonna ku magombe olina kubanga oyise mwani mu Kristo. Kati abantu balina okumanya kino ekintu ekirala Yesu Kristo wamala okufa Bible abasinga Bible tenawe ekibu ekirambika naye abasinga bagamba yagenda emagombe n'abuulira enjiri okumala ennaku 3 eziyamalayo nga they are saying nti yagenda n'abuulira enjiri. Kati kikino abantu kyenjagala bamanye ekituteesaako ekibi oba ekireetera ekibi okuba nti mbu kibi n'omuntu okuba nti bagenda kukusalira omusango. Teri mwana muto yafa gwe bagenda salira musango oba yafiira mu lutu lwa nnyina gwe bagenda salira musango. Omusango gugenda omusalirwa tegenda kuba gugwe gugenda kuba byabi byabazadde be kuba ye already yali amaze okutondebwawo era nga wakujja naye olw'ekibi ekinene abazadde be kye baayina techa omanya abazadde tukola ebintu ebiseera ebisinga tunabana kuzaala baana bano ebintu by'oba okoze omwana ono ng'azaalibwa jukira kati gwe abeere engabo ye kati gwe obanga toli mutukuvu toli mulongoofu omanyi abantu tulowooza obulongoofu bukka buli mu Kristaayo mbasamize gye buli waliwo emikolo gy'oba ogenda okukola nga olina okumala ennaku nga tulaba mu kitonde kikyala nga tugenda kubeera nakyo emikolo egyo so gituukiriza lwaki kubanga kino ekikolwa ky'okwegatta kikujjako obutukuvu kiina distractinga spiritual world yo si mubalokole bokka oba si mubakristaayo bokka si wa Sitaani ate si mu Katonda wokka wonna kikugira ate kiina energy gwe kidraginga kuba abantu bagenda mu kikolwa ekyo wabeerawo energy abeera drained akugibwako munsi y'omwoyo wabeerawo energy abeera akuvaako. So omuntu yena ababona bonna abaali emagombe bagamba nti Kristo yabuulira enjiri emagombe. Bantu abo gasomala okufa baali tebalina ngiri gye balokolebwamu kuba omuntu okulokolebwa okulokolebwako kulina kutuukirizibwa ku nsi ensonga lwaki nti Bayibuli yegamba nti omuntu ayatula n'akaki n'akamwake n'abatizibwa nakkiriza n'omutima gwe okola ki okuyingira obwakabaka okukkiriza oba okuyingira obwakabaka okuyingira family ya Kristo. So abantu bali abaafa tebalina freedom of speech tasobola kwogera nga talagiddwa. Omuntu era afudde taba na will kubanga obulokozi bwonna bwetuloolera wano ku will y'omutima gwo. Oli eyafa abatakyalina will omuntu ng'amaze okufa oba tokyasobola kwesalirawo ensonga ki baffe ne babatwalako ebintu byabwe talina kyaba asobola kwogera. Kati Kristo abantu abo bamala okufa Kristo yamala okufa ku musalaba n'agenda emagombe. Emagombe eyo teyabuulirayo njiri era talina bantu byalokolayo emagombe for one reason nti baali tebalina ngeri gye basobola lokokamu nga tebafunye eki nga tebayatudde nakamwa kaabwe nga tebe-experiencinze bulokole. Ensonga kiina abantu nabagamba nti ebintu by'eggulu muleke okubigeraageranya n'entegeera yammwe ey'obantu wano eno. Nange nina ebintu byesitasobola kwanukula. Ensonga ki namwange olunzira mulawo ne ŋŋamba nti naye kati bano abaafa nga tebamanyi Kristo kubanga bwafa n'ebutaka tetwabali tutumanyi Kristo. Bazungu baleeta Kristo. Twalina abajjajja baffe bagundi baani bamuwanga baani era wano eno twalinanga obuwangwa n'ennono n'obulombolombo. Obuwangwa bwaffe twawanganga egundi emizimu ne tukiwanga mu nsozi ne tukiwanga mu miti okusobola ogisinza ne tumala era obulombolombo bwaffe
tuje emikolo gye twakolanga nga kusala kujjula byoto byabajjajja biki byebintu bye twakolanga ne Kristo tunaba kumumanya kati abantu abo bonna abaliwo nga tebannamanya Kristo bo enkomero ya mulowooza egenda bbeera etya byebintu ebimu bye mbagamba nti abantu ebintu ebimu bwe kasita omanya nti munzikiririza kino nti ntegedde kino nti Kristo gwe nasalawo nywereraawo Bayibuli ojja neyogera kukkiriza temanyi lwaki Bayibuli eyogera nnyo ku kuki nebagamba naye munywere kukkiriza ekitala ekisooka bwe kukkiriza weewaawo gwegenda mu comment section yawuddemu ekibuuzo kino abo batamanya Kristo abaafa kati bamuwuliddeeko nga n'ekigambo kiba kitegedde nga bajjajja baffe abaasooka benkomekereyo yaabwe egenda kubeetya tuyambeko mu comment awo yaabwe eryetya kuba nange bintu bisasobola kunnyonnyola era lwakoba babiri muna tebabimanyi naye ate nze insight nabagamba ninawe nali nkuma amadala ge nali nkomako okufuna ki information sagala nimbe bantu ekiseera kituuka amazima gava kwa Bayibuli egamba buli kimu kirivaayo mu kitangaala sisaga amazima gatukisa ngavuddeyo abantu tebagamba ate gundi ono professor bakwita professor kijja bamenya emitima kale tugende wansi John Cruz, thanks for the show, brothers. Waiting for the show about Christmas. Or that being said, I'm a hardcore fan of this program. Kama abongero mukisa. Ye kyakola kiri kimu alinda show ya Christmas. Tujwe lunaku lwa Christmas kyetaaga tujwe lunaku lulamba. Mbanyonyere ennaku ezo Christmas, Easter, mbanyonyere ku lunaku lw'okuyitwako Passover. Lunaku lwo malayika yajja neetwala ekisooka mu Misiri. Kale ndoza John Cruz kubanga twakamuninga emirundi ebiri tugenda kukomone program eyo naye bambi ate nga abeerako nagamba alinze so next episode yaffe tusookera soke tukole Christmas. Kale John Cruz we bali kulaba tumwe thanks for the video, we always waiting. Tugende Tendo Jude, thank you for that show. Ne matira na kwata mchirevu. Thank you for that show. Lazima achikoze. Jude na kuma o. How God between us. Naye badde nsawa Jude wachiri. Obajja tukyalire. Jude like simu ganda. Jude ebigambo beba mukuba kuberezi baffe abali special. Era bebamu ku baseruganda bebayita abenkizo. Ngokyalina okumanya Judy ono njagala. Judy nkubira ku namba yange y'essimu eri 0700346827 0700346827. How Judy ata Judy ono talina programu gyasubwa. Judy ono njagala tumusigire ekifaananyi nga bwafaana ku bwereere. Judy twagala tusigire ekifaananyi bwe kiti kyonna kimu oba onaaleta kya mukazi wo oba kya mwana wo oba kya Tendo Judy mukazi musajja ayinza okuba musajja Tendo Judy engeri gy'ayogera malayika mukazi omuntu akozesa ku account nga ya musajja mulala naye nja mugamba kuba naye namusoma nyamula Tendo Solomon tugende wansi kati Judy mukama ankubire ku simu yange y'essimu ku namba yange y'essimu twogere how God between Lucifer loza yagezaako kwawula wakati wa Lucifer ne Katonda naye ayera kuba essimu tumekumuloboleza Judy Tendo Judy naye nga mukama amuwa omukisa tumwagala nnyo akamwesiga nkamwesigwa always on and on narata mukama akuwa omukisa nkamwesigwa Tendo Solomon. Hey, thanks for your advice about wisdom of religion. Mukama akuwa omukisa Tendo Solomon we bali kulaba njema back at it simple and brief mukama akuwa omukisa. Saint weewaawo nakiyimba Sara aka silent viewer mukama akuwa omukisa webale kulaba mukama akuddizeewo kaddata konna kokozesa nga otulaba akayiweewo buyiyi wakiri gwe otakafunamu abaana bo
n'abazzukulu bakafunemu. St Cheribu ndoza tukome ku eyo program tugikomyawo, tujja tandikira ku Bakanamonye Beka Namonye gwe tujja tandikirako Beka Namonye. Mukama akuwa omukisa tugenda tandikirako gwe mu episode yaffe eddako ey'okuddamu ebibuuzo. Kakati St Cheribu agambye, just to add, the first heaven is close to earth where Saturn and rest are. The seventh heaven is the first where God the creator is. Yadda ayongerako nti eggulu erisooka liri kumpi n'ensi, era awo Satani ne buwazimu bwonna obusinga we bukomerera mbu we buli. Kati kyalina omanya teri Satani, teri demon, teri malayika oba demon yonna, kyonna kyonna ekyagobebwa mu ggulu ekyayonoona kiri mu ggulu lyonna. Kale tugenda tandikira awo, gwe mwana wa Katonda ali eyo, olina mwagalwawo, weetaaga omusiiga mu paints nga bwezityo, olina mwanawo, maamawo, taatawo, akasente ako kootuwa ke tukozesa okuzimba essomero lyaffe eri abaana b'oku nguudo. Paint gy'otuloteeka mu nju yakasente ako katukolera ddala bulungi nnyo obutenkanika, era minisitule enkyova olaba egendera ddala mu maaso n'okukula. Tuwa omulimu, totusaasira nti bannange bajja abaana ku nguudo, Mukama bawa omukisa. Nedda bw'ofunawo kagapa katuwa omulimu, oyagala paint ya mu nju, oyagala ntebe, oyagala kisuwa, menya kindeke ki akalimu katuwe. Olwo nno tutuukire wamu ffenna ku kigendererwa. Nze nzikiriza nti Katonda waffe asigala omutayongerwako ne waggulu wa byonna, akolera mu abo abalina omutima ogw'obusaasizi. Ku lw'ensawo ya Niko, gwalina kyonna kyolina, taata wa Niko mulwadde wa kansa, ku namba nge y'essimu eyitaawo nkonaako obeeko nekyoteka mu nsawo ye, nga tuyita mu kumwebaza, okusomesa, okutubeereramu n'otubikkula omwoyo. Obulokozi butegeeza kwagala. John 15:12 tiyatutuma okukola, Kristo waffe Katonda waffe yatutonda, yagala munno nga ye bwe yakwagala. Tewali nsonga lwaki owulira alumwa n'oziba amatu n'ozibiriza n'amaaso. Ekyo nno kyanyi kutwala mu Geyeena. Mu kaseera nga kano MRive efuukira ey'enjawulo, era wetulagira channels endala nti wemuli mwajja naye ffe twajja lwaffe. Kale tulijjukirwa olw'ebikolwa eby'eddembe bye tugenda okuyisa ku channel eno bituuke ku bannaffe. Twatuna n'ensi yange, tusinkane olundi, mweraba.